oyinza kulaba muwuzi n'ogamba nti talina waali advisor yawabula president ku bya security ne akomawa yamanyi ne taata we tabanga byagamba balugunda bagundi bonna bajjajja era mulina kuba begendereza abantu baffe bw'olaba omuntu ng'akugamba nti tugende mu bweyeekera kati toweewuunye gwe n'oyitika owedde gavumenti zibeera nzibu n'okusingira ddala bwe zituuka mu lwego gagamba nti gwe mulaba Jajja Odongo mwe mulowooza ame komanda Jajja Odongo tasobola kukyusa na unit y'amagye owulira in broad daylight owenjogerera tugenda kumala omwezi nga bodyguard wa Bobi Wine kavuma ramshit oba mwamuta mujye murango baguziike tu bw'abali n'omusango nga timunamuta omuntu bw'abali n'omusango ekimukwekesa kiki banange mumbuulire nkoze omusango munkute emisango gye naza gyamankwetu tali kyatamanyi terina kubuusa kubanga yagamba n'ogamba nti no ezo drone zikwata abamenyi b'amateeka si kuwamba buwambi tukwata bugwa naye what kind of arrest eyogenda ekiro n'obuzawo omuntu emas abantu tebamanyi gyali bw'olaba CDF gwolowooza nti n'olowooza gwe CDF kintu batadde akulabira Mr. Museveni is very clear. Njagala musome munyonya katabo akawandiikibwa Major John Kazora betrayed by my leader. Akubuulire ngeri Museveni gye bayita yayita ankole parliamentary group Lwakyi ng'ayagala kunyumya nabo n'okwayigiriza ebyobufuzi amanyi nti byali bino era genda biraba ntona genze nnyo wala mu 2013 ayirwana we from ingamba tisobola kubeera ng'ensoyire ensiru bagiziika n'omulambo tukebinda kubanga byafaayo mbimanyi teri dictator ku nsi weeva ne weekoma enkyukakyuka bw'eba enaatera okutuuka bino byebibeerawo ensi yonna can you imagine olunaku tiwayitawo na lunaku nga towulidde nti bawambye gundi kyewuunyisa bawamba abawagizi bakyagula bawamba abantu banuupu bawamba abantu bali mu Buganda ekiwamba abantu eruweero wafa emitwalo kumpi nga kati w'emitwalo 5 n'akakati Museveni ng'ajja mu bukulembeze naye abantu basigalawo kyewuunyisa buli muntu yenna nabagambako buli muntu yenna ng'okola ne Museveni kuba mugezi otya kubanga wasoma otya oteekwa kumukolera nga amaze kusalako omutwe otambula ng'oli kiwuduwudu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nankwadde mu kintu ekiri mu ggwanga lyaffe bizibu byerere ekiwamba abantu mu ggwanga kiyitidde naddala ate wano mu Buganda still tukyebuuza kintu ekyo why is it happening the way it is happening. Mwenna abazadde abajja bano amasomero mukulikire eyo naddala nankwaddamu abazadde abamu bambiddwa kuba nti beegalasa okwekalakaasa mu mbeera ey'okwongeza school fees etali mativu era twebuuza nti lwaki esente zisasuddwa speed twali tulina abaana balina okuwummula mu December naye ate nabawummudde mu November era mukulu Byarugaba olowooza abasomesa tebasomesa bino syllabus bazimazeeyo oba
abamu kwa betaga kwefulira ensi yaffe nti education issues byo tubyerabire mu ggwanga era tugenda kulaba n'ensonga eziriwo mwe abatakulaba analysis y'emukulu ya Lugaba ku speech ya His Excellency Bobi Wine eri okuziika omugezi Dr. Paul Kawanga Ssemwogere mwe embeera eno eriwo essaawa zino njiraba mutya tweta mukulu ya Lugaba at the end of the week what the beginning of the week atwemu analysis yenga omuntu abo tugenda okutambulira abaturaba n'abatuririza nsonyiwe ko mbadde mbuzeko akaseera kawanvu wambeereri mu Uganda obulamu tukyalwanagana nabwo bukyaganye olaba wonsangidde okutambula n'omu nyumba kulema I cannot walk by myself so obulamu nkyalwanagana nabwo era nyongera kwebaza mikwano gyange bali ebweru n'okusingira ddala bakyatambula nange era ku Mande n'okulwokubiri nde nakuddayo okulaba dokita oba badokitazi bange naye nga embeera tiyeyagaza okusinziira neggwanga lyaffe nga bwerifaanagana olina kwesiba 10 era kuziba kwesiba 10 naye naawe n'alabira ebifaananyi bye bakukubye embiriizi ezimu zamenyeka naye katwongere okusaba ebyo byonna Uganda yaffe kati weetuuse onyonya wotandikira nawe okomani wakulema naye ebyo byonna Uganda yaffe tetulina gye tulaga tujja kugibeeramu ekinaabaawo kubanga naye ekyesaagala abantu bakole n'okusingira ddala abantu bonna baagala enkyukakyuka ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna byakukola ekintu kimu okutumalamu amaanyi kutunafuya kati mwe abantu abali mu diaspora munyweze ekintu timugwamu maanyi naffe abali eno nobwe banatuta tibagenda kututa ffenna tikiriyo abantu eruweero wafa emitwalo kumpi nga kati w'emitwalo 5 n'akakade Museveni ng'ajja mu bukulembeze naye abantu abasigalawo so nze abantu abali mu security nyongera kubalabula n'okubawa amagezi mweddeko kubanga abanauganda nobwe munaakola mutya abantu abaagala enkyukakyuka temulina kye bagenda kubakora mpaka ng'enkyukakyuka eyituuse oba batono batya ebanaatuuka beewo naye abantu abaagala enkyukakyuka nobwe munaabata nobwe munaabawamba nobwe munaakola mutya enkyukakyuka gye balindiridde in fact nze abantu bali mu bukulembeze mbeewuunya ebintu bye bakola ate byongera in fact kati nganze nze bongera kumpa amaanyi n'obuvumu nti enkyukakyuka ebindabinda kubanga ebyafaayo mbimanyi teri dikiteeta ku nsi weeva ne weekoma enkyukakyuka bw'eba enaatera okutuuka bino byebibeerawo ensi yonna ekiwamba abantu ekita abantu obutawuliriza abantu corruption of the highest order impunity of the highest order nga buli muntu akole nga bw'alaba ebyo byebibeerawo wabula ekisinga okuneeraliikiriza abantu abali mu gavumenti eno abeemanyi obulungi binakola nabo mu byafaayo okuyigamu obutayiga nze ekisinga n'okuneeraliikiriza kulaba abantu bangi benakola nabo mu NRM n'okusingira ddala abantu abeewaffe westerners ffe gye tuva obukyayi bwendaba obubindabinda kubanga
we are in the driving seat, we are in the power. Buri muntu gwe batuma okuwamba abantu abamutumye ojja kusanga ali ewesitana yatumye. Kubanga ffe tuli mu bukulembeze naye mbalayirira abantu abo bemutuma okuwamba abantu imwe timulowooza nti basiru wanudde be balivaayo ne bawa obujulizi amuteringeyo. Abo bemutuma abamu be baliva ne bagamba nti gundi ne gundi wantuma nakwata ono ninkwata ono twamutwala wano nitumutira wali era twamuziika wali. Bino bintu byenjogere mwe bampuliriza mwe abandala bali mu gavumenti. Abali mu gavumenti bwebanga timwezeeko ne mukyusa enkya ebalindiridde, enkya egenda kubadugalira. Can you imagine olunaku tiwayitawo na lunaku nga towulidde nti bawambye gundi kyewuunyisa bawamba abawagizi bakyagula, bawamba abantu banuupu, bawamba abantu bali mu Buganda. Ekiwamba abantu kiri mu Buganda, tikireba kugenda wala, kiri mu Buganda. Abaganda kasita bekyusiza mu 7 mu byobufuzi. Ekintu kye wali bakoze walisaza amagezi okubeza, so si kubateekamu operation ya drone. So nkiddamu so si kubateekamu operation ya drone. Drones zifuuse drone. Nabadde ndaba amawulire gyoli abalamu wano. Omwana ng'agenze kushima, omusajja omwana wa boda boda agenze kushima omwana okusomera. Alina boda boda, omusirikale ava mu gate munda, ajja musisinkana ku gate, amunyigiriza ku just ku gate, namunyigiriza omwana nga talina waayita. Omusirikale yavuddeyo n'ajjayo AK-47 n'akukinga namukubira w'amasasi n'amuttirawo. Impunity of the highest order. Really, omuntu n'obwaba nga lazima obadde ova munda olaba wa boda waali kati anaakalabudde munne bweyasindise gate ani yakalabudde munne. Really, n'obwaba nga yakukalabudde kyetaagisa kujyawo AK-47 n'omukuba amasasi atali musa ataze kukutta atali violent. Okay, katugambe nti yabadde violent. Whether you were threatened, why didn't you disable him? Olina AK-47 ogakitiwa kujja magulu n'okubira ddala kutta era nota. Kati naawulidde abantu nga bagamba nti ababodaboda babadde violent nga baagala kwokya esomero, nga baagala kwokya emmotoka y'amagye nti olaba yagyeyo emundu n'akuba. Owenjogerera tugenda kumala omwezi nga bodyguard wa Bobi Wine kavuma Ramshid oba mwamuta mugyeyo mulango baguziike. Bw'aba alina omusango nga timunamuta, omuntu bw'aba alina omusango ekimukwekesa kiki? Kiki banange mumbuulire, nkoze omusango munkute. Emisango gye naza gya mankwetu, Katonda yagiwozeeyo mu mankwetu. Mulinayo kooti yammwe eyo mu dungeons gye muwozeseza abantu gye batamanyi. Banange gavumenti nzirabye emirembe engalo. Teri muntu ali mu gavumenti ng'alya alowooza nkya. Era mu byobufuzi batugamba nti teri munnabyabufuzi omuwanvu ennyo asobola kulaba nkya. Kyova olaba abanabyabufuzi bonna kati abali mu gavumenti baayiga mukama waabwe. Buli muntu anyakola bunyakuza kaanyakuddemu. Baamuleka yasalawo okufuga mpaka walifiira, naffe katukwatemu katunakwatamu. N'omuntu ali ku kiki identity care attitude yeri mu gavumenti eno.
eno gavumenti esobye nnyo ebikolobero banange ebikolobero biyitiridde banange tubagamba naye katonda ono enkya bweri batuukira wano tulibajukizanga nze ekisinga n'okunduma okulaba omukulembeze atufuga kati ogwe nawagira ennyo ogwe nagalanga ennyo eyajja mu bukulembeze ng'agamba nti agenda kukyusa eggwanga yagiyitanga fundamental change. The fundamental change samanya nti yali ategeeza bino. Indeed, it is really fundamental change to negativity. Yes, samanya nti byali bino era genda biraba nti ono agenze nnyo wala mu 2013 I ran away from him. Ningamba nti sisobola kubeera ng'ensoyire ensiru bagiziika n'omulambo. Mufamu mbi. Ensoyire ensiru bagiziika n'omulambo. Ngamba nti wano wafiira mu Ruge era ne bagamba nti kisoboka banange gavumenti eno ewabye tudduke embalekayo kateraba ebiriwo. Nzijukira mukulembeze w'eggwanga ng'atuwa knowledge y'empiso kintu sigenda kukyerabira nti owaffe empiso ne bwebula ne bwekiba ekiro banyonya etaala ne baginyoonya ne bagiraba empiso naye omuntu abula atya ng'oli mu gavumenti omuntu n'abula nawe n'ogamba nti olina gavumenti ogikulembera kyanaku ntate yatongoza operation ya drone. Operation ya drone. People are being picked right, left and center. People disappearing without trace. I can't believe it. I couldn't believe it. In Museveni's government, gundi ebigenda mu maaso na okulumbibwa kwa police stations. Who is attacking the police stations? Muveyo mutubuulire. Era mu program ng'okyali ku ekyo gundi omugenzi Jakana Nadduli yakola bwati statement by'ebigambo bya mugenzi yagamba bwati nti Museveni byavaayo n'agamba ebijambiya mbiko ekitta abakyala n'avaamu n'atambula bweti byakoma byakyogerako ne mubuuza yagamba atya nti Museveni yagamba saga okuddamu kulaba these killing women just anyhow n'atambatambulamuko mu Wakiso things stopped. Lwaki tavaayo n'ayogera ku drone tasobola bibye kati kankuwabule yazoogerako kubanga yavaayo n'agamba nti operation nze ngimanyi so yazoogerako teri kyatamanyi terina kubuusa kubanga yagamba n'okugamba nti no ezo drone zikwata abamenyi b'amateeka si kuwamba buwambi tukwata bugwa naye what kind of arrest eyogenda ekiro n'obuuzawo omuntu a month abantu tebamanyi gyali 2 months a year. What type of arrest is that one? Oba naye kooti yaweeyo ya mumazi Kibarama bamuwambira Wakiseka in 2018. Where is he? Up to date. No government, that is no arrest. That is no arrest. 2. Eno operation eri mu Buganda banange kintu kino kyesibyeko. Why is it in Buganda only? Oba criminals in Buganda only. Era kikuleetera kino ekya police. Ekya police kino. Na chutu abanayuganda tulina kuba begendereza. You see, when the government, some of the people in our government, in this government, when they become desperate, nga waliwo
Gaddafi geto bwe yakolanga yekengeranga buli kimu. Gaddafi yatuuka n'okusibawo amasomero agamu ga private ng'alowoozaga amasomero ga private bwe ganaabeerawo wayinza kubamu okwegugunga n'agasiba. Oyo Gaddafi? Yes. Buli kuyekengera buli n'akwata abajaasi abaali basukka mu 10 n'abawummuza bonna ng'abeekengera nga bandi muwamba. Sigamba nti bano abawummula abebawummuza nti nakyo kyekigendererwa. Mugambe wa Gaddafi. But all the same, Gaddafi did not survive. After all deeds and duties, yes. What he did? He didn't survive. There was regime change. And it was very bad and dangerous. To date, bachabona. Okusinziira abali mu Libya, yes, naye ekyo kyekibeerawo oluusi. Kifaanagana nekiri mu Iraq. Ebyo bibeerawo. Sinabo kulabawo omukulembeze eyali a dictator nga afutudde ku bantu abatuddeko emyaka 2, 3, 4 n'ava mu bukulembeze eggwanga ne lisigala nga ttebenkevu. Tekisoboka. Abasinga obungi bafudde n'ensi yaabwe n'ensi zaabwe. Gaddafi yafa n'ensi era kawuuyo. Ekyataswa Zimbabwe ntino ye yafa bukadde. Singa kiri bubi. Era n'abasirikale aba Zimbabwe bakola kyamaanyi nnyo. Bateekawo embeera eyali ewonya mukama waabwe. Era simanya amawanga gali mu Zimbabwe nga gafaanagana naye ng'olaba abo at least amagye gakola kinene okutangira embeera naye ne Zimbabwe yali egenze. Ate mwana wato kankubuulire omubantu Mr. Museveni batera omubantu baadimayalinga beyali adimayalinga mu nsi muno Zimbabwe. Mugabe. Mugabe. N'obwogenda mu office ya president ndudde butagendayo naye luli bwe nagendangayo ekikwaniriza mu office ya Mr. Museveni Zimbabwe man kifaananyi kya so yamadimayalinga n'akwata ndowooza buli kimu ekikye ndowooza oba ayagala kugesimanyi. Do you think Musajja Ngobaita Yoweri Tibabura aina script eyenga omuntu oba abintu byakolako pabikoppe? Bibye. Nze omukulaba okwange teri muntu amanyi Museveni n'obwaba mukyala we. N'obwaba mukyala we. Tamutegeera. Tamumanyi. So nze ndowooza ali mu kifaananyi kye. Ali mu kifaananyi kye ky'ovuga akola nga bw'ayagala. Akola nga bw'ayagala Katonda yamuwa n'amuwa coercive kye tuyita coercive forces n'afuga amagye agafuga nga bw'ayagala. Tu abali mu command, highest command bali bava ku side bava mu western region. Abo bakontrolinga amagye. Bw'olaba CDF gwolowooza nti n'olowooza nti ye CDF kintu batadde akulabirago. Mr. Museveni is very clear. Njagala musome munyonya katabo akawandiikibwa Major John Kazola, betrayed by my leader. Akubuulira engeri Museveni gye bayita yayita ankole parliamentary group Lwakyi ng'ayagala kunyumya nabo n'okwayigiriza ebyobufuzi. N'abanyonyola kino kye mbadde njogerako ng'agamba nti bw'olaba mu kiseera ekyo yali vice yali Kazibwe. Specials. Mr. Museveni abagamba nti nga batamanyi byabufuzi
abantu kati murabanga mpadde kazibwe obwa vice abatamanyi byafuzi balowooza nti oyo vice president namuvolera the one mu Lwatu mu parliamentary group ya Ankole mu Lwatu musoma katabo ka Major John Kazola betrayed by my leader yagamba bwati nti bwe muraba kazibwe mwe mulowooza nti oyo vice president wawa naye bwe mumuwa abasoga nga basanuka nga balowooza nti oyo vice abakatoliki nga basanuka nga bagamba nti oyo vice uyu Mr. Museveni in broad daylight niyo bakima ebintu bino tubinako recording. In fact yagenda no mu maaso n'agamba bwati mu kiseera ekyo Jajja Odongo yali amikomanda musajja yeekuba ekizigo oyo kati ye minister wa security in what oba ngagamba nti bwe muraba Jajja Odongo mumulowooza amikomanda Jajja Odongo tasobola kukyusa na unit y'amagye owulira in broad daylight omusajja ono unit y'amagye tasobola kugikyusa unit y'amagye erimu abajaasi 10 asatu tasobola na kugikyusa naye nga yesiye amikomanda abantu ababifo kusanyusamu baneighbors bo mu kiseera ekyo ono Omukaramoja ye yali director wa external security organization nali naye wambabazi bamwitaani Mukaramoja bamwitaani naye nga ye yali director wa external security organization ngagamba kakati ono naye nga mugamba nti director wa external security organization kiki kyasobola information kiki kyasobola kumpa nga parliamentary group ya Ankole united dawo agituziza ne speech zaino ezimbe gwanga ali mu kuvoola buvozi kumanyira bumanyizi bantu in fact I remember he talked about even Ndugu Rugunda yamwogera kulanga ndugu turaba amashanyarazi omukulembeze atalina yadde akatiibwa ku banne tatya n'okubavoola eri ensi yonna ewulira nze okuva lwe yagamba nti bwe twamusabanga abantu abo 2003 bali bawamba mu December November those days ngagamba ono tumulina gundi tumulina gundi. And where are they? That's what we're asking ourselves. Where are they? And we have this information. They should also understand. Mr. Museveni, you should understand as well. ebintu bino ekyo nakijje kugamba nti abantu abali mu command y'amagye y'obuyinza oyinza kulaba muwose n'ogamba nti talina waali ye advisor yawabula president ku bya security ne akomawa yamanyi ne taata we tabanga byagamba balugunda bagundi bonna Jajja Odongo. What can he advise? So ebintu ebyo kinavudde nkugamba nti Museveni ali bibye akola ebintu yenga bwalaba wabula ekisinga okututiisa wawatutwala kati wawatuddawa nze omukolabo okwange bwe ba train ndaba yava ku rain etambulira ku ttaka and we must crash as a country. We must crash. And when the train crashes, we are all inside. I don't know who will survive. Yes, some will survive. But no one is safe in this country. So many will perish.
naboza ko traffic office bafe masana fune mubuza omusajja bakimusiba wansi ne musiba side zeno ne musiba obugali natamuzibwe nane basiba ne mugamba tugenda yanza mu kigambo ki this thing is safe also naye kati yete ne kisikirize kya kitya yes kubanga bini byonna ebigenda mu maaso byebikulaga byebibonero bikulaga a panicking government panicking president tuvora okuwamba abantu kuli rapant ensi yonna naraba kiryowa kiwanuka nga ali mu kakiiko k'ensi yonna nga bamubuuza abatamanyi kiryowo ono ye muzzukulu wa Jolly Kiwanuka. Jolly Kiwanuka yaliwo mu biseera bya Amini bebantu abayatiikirira ne Ssemwogerere waako ne Babeni bali bamutawaana era Jolly Kiwanuka nzijukira erinnya lye erimu bamuyitanga n'amwatuliranga takweka kati Amini yamuwamba namubuzaako n'omulambo guti bamanyi gye guli lwakwogera amazima kati ono muzzukulu we kiryowa Kiwanuka muzzukulu we yennyini era bwawolereza ekiwamba abantu nagamba human rights mu Uganda era Bob Wine yagera olwo n'agamba nti Abaganda balugera nti enjizi ezaali enkolya embwa enjizi ezaali enkolya oyo Muganda ennyo kati raba kiryowa Kiwanuka byawolereza nejjukira fe bamanyi byafaayo jajjawe yali muizi yes naye bambi omwezi nafutukamu nkola katugambe nti ono muzzukulu yayiga nnyo yaraba jajjawo bamugamba nti yayogera nnyo amazima gegamusa kati nze kanjogere nnyo obulimba mpone kiryowa Kiwanuka muzzukulu wa bendi kito Jolly ayitanga Jolly Kiwanuka omusajja aliwo amazima mu ggwanga no era yawambibwa Amini n'amutta n'omulambo gwe tumanyi kati omuzzukulu n'agamba tino omuzzukulu yawolereza drones zino yawolereza ekiwamba abantu yawolereza cellphones nti tulina ababikola babitegedde no ekyo kyekikulaga nti Mr. Museveni simanyi Katonda ekiramuwa mu bantu baroyazi betulina mu ggwanga muno bantu bebadde bawa ekitiibwa n'oyo mwana mwali muyita mwana banga musinga obukulu nali naye nakolako naye ekiriwo Kiwanuka tumanyigaye nakolanga naye abo byetwakolanga kino nakino era nze okusooka Kiwanuka nali simanyi ndi Muganda era bwe natuukanga oluusi okwogera naye nga neyogerera Olukiga Lunyankole olumu yangamba naye gwe Byarugaba olowooza ndi wa ggwanga ki kati bw'omutunulira tosobola kumuyita Muganda so narwawo okumanya nti alimu olwagi mu muwezi yeyambula n'agamba nti no ndi Muganda weewaawo nduwulira kyovula oluusi nkuleka n'oyogera so tumanyiganye abo naye kyewuunyisa buli muntu yenna nabagambako buli muntu yenna ng'okola ne Museveni kube mugezi otya kubanga wasoma otya oteekwa kumukolera nga amaze kusalako omutwe otambula ng'oli kiwuduwudu ono muzzukulu wa Jolly Kiwanuka gwe mulaba kutaka and they are all keeping quiet bamumanya ne bamugamba katumuleke be baali badde bavayo ne bamugamba nti no kiryowa tasobola kutunula mu maaso ga Museveni namugamba nti okoze ensobi nga Mbabazi bwe yakolanga nga Lugonda bwe yakolanga nga Besigye bwe yakola not at all abo bona kyova olaba eno cabinet wabaddewo debate oluvannyumako nga bagenda mu parliament nga oluusi wabeeramu cabinet minister omu mu session nga waliyo omu ate ne wabeerawo debate tibajja ekyo nakyo mukibuuza
omuntu yabagamba nti yareka abagezi n'enyonyi z'abavubi be era omuvubi yabadde saabavu kakati ate mwebuuza bwakiti bajja ate mwana watu paramenti esobola enaatuula etya nga temuli baminisita kubanga ebyo bateesako byonna baminisita bye balina okuddamu bye balina kuleeta ebiteeso naye osangamu omu naye back to ku isu ya poliisi abanaganda tulina kuba byegendereza ekintu kya poliisi kino nze mukulaba okwange ndaba ngeri inside job nga baagala kubuzaabuza sinakindi nga baagala kuddamu kuwamira kw'abantu baffe Mr. Museveni ogwemanyi abantu muje kulumba poliisi yenaakulabye muri ku piki muri babiri muje kulumba poliisi yenaakulabye ntabo ntibatemu ntibazigu poliisi yenaakulabye abantu muje kulumba poliisi so ebintu bino nabyo tulina kubigenda kumpora abantu abamu basobola kwekyusa ekirala bayinza abantu era mulina kuba begendereza abantu baffe bwolaba omuntu ng'akugamba nti tugende mu bweyeekera kati toweewuunya gwe n'oyitika owedde gavumenti zibeera nzibu n'okusingira ddala bwe zituuka mu lweggulo bakola buli kimu kubanga kati mu Buganda buli muntu yenna eno gavumenti emulabanga mulabe kasita bakizuula nti mukama waabwe bamuvuddemu mu byobufuzi kati ali mu bbanga bwati ali mu bbanga kati era bye batandise okukola now Semugerere okufa kwa Semugerere nze mukulaba okwange Semugerere yawumudde buwumuzi ate 90 luyali yawumudde buwumuzi mu bintu ebitredinze ennyo kwe kufa kwe then na speech era kumanga ya trades okwekyatumuwebaza yonna gyali